mubali nyo babali ddala abera ku Twitter space njera kubaza ababera ku bwenyi bw'ekitabo ye Facebook nkiddamu njera kubaza muna abera ku bwenyi bw'ekitabo ku Facebook mubali nyo babali ddala kola mirimu gy'okwogera n'okusasanya information abakola ku morning shift abakola ku midday shift abakola ku evening shift night shift mpaka mwenna abakomenting abasharing abakola buli kimu abera mu WhatsApp group mubali nyo babali ddala bweva kwabo njala kwebaza nnyo ba comrade abali ku TikTok mwe bali kola muri mwogo mwe bali kusasanya njiri na kugwamu kutitira n'akamanyiro kebabadde babateeka ko nkabamanyira njagala kwebaza mwe bali nyo bali ddala kola muri mwogo abaana obuwala obulenzi mwe nabakola emirimu egyo mwe bali nyo bali ddala kati bweva kubebazaawo njala kuyisa wakalango mala kalango then tulyoke tugende mu maaso na kuzomwe ziri nnya ezakonka ku mwezi ogwokuna omwaka 2025 katandike na kalango ka leero akalango ka leero ka soma bwe kati kasoma nti US NUP Stroke People Power 2026 fundraising drive which will take place on 12th April 2025 at 7 p.m. Ugandan time, organized by the chapter leaders via Zoom meeting. The meeting ID is 666-522-5668. For more information, please contact the organizer of this Zoom meeting for more information. Plus 720-296 3611 kankaso mu Luganda mu ggwanga lya America wamu n'ekibiina kya National Platform n'omukago gwakyo w'ekisinde kyakyo kya People Power bakutegeeza wajja kubeerayo okusonda akasente ak'okutambuza campaign z'omwaka ogujja eza 2026 kuno kujja kubeera n'okusomeza 12 omwezi ogwokuna omwaka 2025 kutandika ssaawa 1:30 eya Uganda nga kuno kutegekeddwa ebiwayi byonna ebyobukulembeze ebiwangala mu ggwanga lya America nenga ndoza mwenna bonna bali mu nsonga bajja beetaaga meeting eno egenda kubeera ya ku mutimbagano gye bayita Zoom meeting bw'oba oyagala okutuula ku meeting eno nkuwa endagiriro yawo n'osobola ogiyingiriramu endagiriro y'eno ojja kuteeka ennamba zino wansi oziwandiike gye tuyita meeting ID eri 6 3 522 566 ng'oyagala okumanya ebisinga ojja kukubira bategesi ku simu zaabwe ku simu yaabwe y'omungalo 720 296 361 ojja kuba otegera biki ebisingawo keeko akalango njagadde kayitewo then tulyoke tugende mu maaso mwenna nga bwe kiri. Alright, katugende ku Kigwarugi then tusimbule video nga bwe yazze olwaleero. Sharinga video. Katugende ku Kigwarugi kyaleero. Mbatumeddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro kana k'Ekigwarugi okwetola ensi yonna ku programs ez'enjawulo abakirabira mu Kamoli n'abakiraba live nammwe abakinyumirwa okwetola ensi yonna kanspenti buli bulungi. Ngena kuzo mwezi 4 omwezi ogwokuna mwaka 2025 mu Kigwarugi kyaleero njala kigende eri buli muzadde yenna nawe omwana gy'oli oba oli ku ssomero oba oli waka nga osoma mu lukale obanga oli wa Kisulu kiri kusanga ku video nga bazadde bagisazeemu naye njagala Ekigwarugi kino kigende eri abazadde mwenna abakyala n'abaami obubaka bwa leero njagala bubalebere mu bulungi nnyo bubake muve. Enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa. Enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa. Sijja kuwanvuyiza lugero luno okuba mu lumanyi bulungi nnyo nti wabeerawo embeera gy'obadde omanyidde bw'ekyukamu nawe olina okukyukamu mu mbeera bw'etyo bwetagisa okukyukamu okitegedde bulungi ekintu ekyo kati tumala okugamba bw'etyo katusimbula Ekigwarugi. Ngenda kuba omulango ogutakungula nga ngukubira abazadde abo abasajja n'abakyala nga mbategeeza nti kyandibadde kirungi nnyo era kyabuvunaanyizibwa nnyo okuteekateeka abaana okusinga okubateekerateekera. Kyandibadde kirungi nnyo okuteekateeka abaana okusinga okubategekera. Okuteekateeka abaana kyekiriwa n'okubategekera kyekiriwa owulira bifaanagana mu njatula n'ebyanjawulo mu nkola yaabyo. Okutegeka abaana kwe kunowa lwammanga.
ozadde abaana bo abobwala nabo bulenzi. Abaana bano basaana okulambikibwa obulungi mu mbeera zaabwe ez'obuntu, mu nkola y'emirimu n'okumanya ensinga bw'etambula, era n'okuba nga basobola okweŋŋanga embeera yonna ebezze mu bulamu bwabwe singa abaawo enkyuka mu mbeera enneesoboka, okuyita okuteekateeka abaana. Ate mwe bagamba nti muteekerateekera abaana kwe kukola nga balubu bagiteekamu olunaku lwe bagitaddemu bagijjamu ng'efudde. Abazadde mukola okukuuka ejjembe, ne mugula amataka, ne muzimba amayu, ne muzikola bizinensi, ne muleka obuuma kubita vvu okwetoola ensi yonna nga biyitirivu nnyo by'abaana abo. Wabula abaana bano olw'okuba nti si bateeketeeke, kibanguira nnyo mu lunaku Katonda lw'abayise abaana bano okudibaga obugagga bwe mwabateekerateekera olw'ensonga babeera tebaawukanako na bansanga bisibe. Tabamanyi ensimbi bazitetenkanya batya, bo munnango mulimu gwabwe gwakulya nakukkuta nakuba mpiiyi olw'ensonga nti atamanyi kibayita nsimbi. Ensimbi enyuma nnyo nga ensimbi ezaala nsimbi ginnaayo kwe kuwangaaza ensimbi. Wabula bw'ogimeketa obumekesi nga togyongezaako bagizaasa, kitegeeza nti egenda kukuggwaako, ate nga mu kukuggwaako ojja kusigala nga tolina. Kati njala kugagga omuzadde ali eyo, teekateeka omwana okusinga omutegekera, kubanga kyangu nnyo omwana oyo okutunda by'omutegekedde n'asigala nga tasobola kweyimirizaawo lwa nsonga. Mu nsi yonna abantu Katonda bye yatonda ebitundu 40 ku buli 100 bayise mu mbeera ey'obugubi, era bayigiddemu bintu bingi nnyo okwebeezaawo. Ebitundu 2 ebisigadde be baana ba binyonkondo babiroodi abatasobola dde okwoza akabikka omulalo oba okweyoleza engoye wadde okwefumbira eddigobe nga bo bamanyi kimu kutuula wali kusosola njala nga tebasobola kukola. Nti singa embeera eyo etuukawo n'evaawo, kyangu nnyo abaana bano okutandika okunywa ebiragalalagala, kyangu nnyo abaana bano okuyika amadinisa okufuuka ebitagasa ku kitundu. Kyensonga kigambye nti muteeketeeka abaana basobole okubanga batuukana n'embeera eriwo. Lwaki? Abazadde bw'obanga olina omulimu gw'okola kuyigiriza omwana, bw'oba olina faamu omwana olw'omula musindike ku faamu agenda atema ebisagazi, afuuyire ente, azirabirire. Bw'oba olina ennimiro omwana musindike naye agenda alabirire ku birime by'olima na buli kimu kyonna. Ne bwe kuba kusaana kuba bulooka omwana oyo bulooka azikube, ne bwe kuba kusaana kulya akawunga k'abakozi naye akalye, ne bwe kuba kusaana kusula mu ddeeka agisulemu, obenga mu training amagye. Nti singa in case oba ekizibu omwana oyo abeera flexible nnyo bamugonvu nnyo okubeera mu mbeera egisobola okweyimirizaawo dani omwana gwoleka ewaka gwe n'ogenda n'opatikana n'abeera ku TV ku ice cream, tava mu bidongo, tava ku pate nga talina kyasobola kukola. Buno obubaka bugenda eri abaana b'obuwala, abaana b'obulenzi, naddala bazadde muyigiriza abaana okubateekateeka dani okubategekera, kubanga by'omutegekedde byangu byakubirya kuba talina nkola bye byanza bikolamu okumanya ekituufu kye kiri nti ensimbi bazikola bwe bati. Ffenna mu nsi abayise mu njega y'okukozesebwa n'okuyita mu nkola y'okutegekebwa tusanze ebizibu bingi ne tubiyiseemu. Omwana omugagga tasobola kuyita mu mbeera abaana bali mu ghetto gye bayiseemu, kizibu nnyo. Naye ng'ate ajja kubeera mu kommente y'emu erimu abaana abaavu ate nga bo basobola okubeera mu mbeera yonna esoboka. Kati muzadde njala kugamba teekateeka omwana ono wankubadde ng'olina essente ezitootogana ng'obukolwa dani okumutegekera, kubanga kyangu nnyo ebintu bitunda nga wakava nga n'ekiramu byonna bye bitunda nga tebasobodde bimanya butya obabikola olw'ensonga tewabategeka. Mutegeka abaana, mulekeraawo okukuza abaana ebyejo, kubanga togenda kubeera na mwana wo lubeerera, ogenda kufa. Omwana wo obuwala alina omwana w'omusajja gwagenda okufumbirwa, bw'anaaba nga tasobola kufumba wadde okwoza engoye wadde okulabirira abaana, oyo oba okuziza mwana muwala ki? Ng'omuzadde atatesetese mwana mulenzi, omwana wo yagenda kuwasa omwana w'omuntu, omwana omuwala omuteeketeeke, gw'osubidde omwana omulenzi agenda kuyisa ati omwana omuwala oyo. Kitegeeza zengajja bezitasobola kulabirira famire nga n'omwana omuwala ebintu byakola mu nju, omuvubuka birabanga ebintu by'okola ki eby'okwemoola obwemozi. Y'ensonga lwaki nti abantu abamu bakola embaga za buwumbi nga bazikoledde abaana baabwe, obufumbo ne butawangala wadde emyaka 3 ne bukoba mwaka gumu ne baawukana olw'ensonga abaana si bateeketeeke, tebamanyira kubeera mu mbeera mbi. So nga ate buli muntu yandibadde ayitako mu mbeera embi asobole okumanya obulamu bwe butambula. Bw'ova ku magezi genkuwadde mu kigwalo gikyaleero, genda kwasuubula amagi
ojja okutegeera nti ensi si nnyangu awo tuvuddewo. Kati njagala kusooka na security alert. Bwe mmala obba security alert tusimbule video. Security alert eno njagala egende eri ekitebe kya national platform ekikulibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu side y'olukiiko olufuzi olw'abakyala. Njagala mumpulirize bulungi nnyo olwaleero. Yenna anaabawakanye kiri gy'oli okuwakana kubanga nze byange byogerako ate ng'omusizi akola ki akulese yange. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bulobaka bwa byakwerinda security alert njagala ojuwulire bulungi nnyo. Mu kaseera kano nga twolekera akalulu ka 2026 ka protest vote kansulete abasinga obungi mumaze okuwandiisa okukyusa gye mugenda okulondera n'okukola eggaali mumaze obikola. Bwe mba mumaze obikola mwekubire mu ngalo kampe security alert omukulembeze deni ategeere biki bigenda mu maaso. Mr. President, Secretary General n'abakulembeze mwena naddala abali ku women side wa women wing muwulirize bulungi nnyo. Obaka bwengendo bbawa abamu mu sekita ezimu buyinza okubanga bubatuukako ne bubewuunyisa, abalala buyinza obutabeewuunyisa, naye nga ffe bwetyo bwe tukola ebintu byaffe. Embulire tefa yonna. Mu nteekateeka y'akalulu akajja batusindisemu abantu bangi nnyo, abasajja n'abakazi abazze bafuna ebifo olumala okufuna ebifo ate bamale batwekyusize. N'abalala bazze nga bali ku mulimu gwa kubega sinakindi okutuwa emmimbiri okuba abantu baffe emmimbiri olw'okuba nti batulaga omukwawa naye ng'ekituufu si kiri. Mr. President, n'obuwombeefu nsaba otwala obubaka bwange buno nga buli serious obuwulirize bulungi nnyo. Waliwo omukyala gwe babasindikamu. Omukyala ono mukyala ekikulu state operative. Ate omukyala ono ali mu kabinja akatambula kabega buli gye baba bamusindise. Era ng'omukyala ono ssaawa zino ali mu national platform naye nga speaker Anita Amongi yamusindika n'ekibinja kyabwe. Omukyala ono bamuyita Winfred Nakandi. Bamuyita Winfred Nakandi. Njagala mutegeere bulungi nnyo, buli muntu amutegeere. Omukyala ono si waffe. Ebijja byonna nze byange nabigumira, saagala nnyo okuleekaana bantu. Mr. President, ono omuntu si waffe. Oyo mukyala Winfred Nakandi ono si waffe. Muntu wa state. Ngenda kubasomera message gye nafunye ono muntu wa state. Ono si waffe. Muntu wa Anita Amongi ne state. Oyo Winfred Nakandi. Kambalage ebifaananyi bye. Oyo mukyala si waffe. Mukyala ya group ya Anita Amongi ku mapeesa agamu ge batusindikamu. Oyo si waffe. Ekijja kijje nze byange mbyogera kate ng'omusizi agule siyani. Oyo si waffe. Yoyao. Oyo mukyala si waffe. Oyo gomulabaawo si waffe. Ye group ya Anita Amongi gye batusindikamu n'abalala bangi nnyo abazze okukola omulimu gw'okwefuula nti baffe naye nga si baffe. Omukyala ono y'ono wano. Era y'oyo. Oyo mukyala si waffe. Kati Mr. President kankusomere message eno giwulire bulungi nnyo. Mmwe kennyini mujja kukola okunoonyereza. Wulira bulungi nnyo. Ntutte obudde nga nnoonyereza. Njagala kutwala obuvunaanyizibwa buno bategeeza nti omukyala gwe mbalaze mu bifaananyi gwe bayita Winfred Nakandi yasindikibwa akabinja ka Anita Amongi okujja okuyingira mu kibiina kya National Platform ng'alina omusimbi omwekwesifu omungi. Ono nno yaliko omukulembeze w'abayizi mu ssettendekero ekyambogo. Era y'omu ku kabinja kabinja akalimu mukyala wa Kenzo Nyamutoolo omuli omukyala gwe bayita Lilian Aba. Ono nno yaliko era mu FDC ng'era bayisinda omukwano ne mwana mulenzi Ibrahim Kasozi oyo ne mwamanya.
Onono yali akola bulungi nnyo ne yaliko Ssaabakessi Kaka bagenda mu 2021 n'olw'ensonga eyo nakati essaawa zino akyawuliziganya n'omusajja eyeeyita Kijambiya Damulira Christopher. Ono agezaako nnyo okwesembereza abantu baffe aba National Platform abadde n'asaasaanya ensimbi nga ziringa ng'obugulu bw'eggongolo okugula ebyokulya ebyokunywa n'ebintu ebirala eyo. Era mweteefuteefu ng'alina entegeka ey'okufuna ebifaananyi bingi nnyo okulaga bakama be nti abikwata nti singira mumumye kaadi eyaffe ajja kudda yeesimbe wannamunigina okukendeeza oba okukyusa obululu bwaffe obona buvudde mu kulonda okunabakoze. Omukyalo ono wattabbu nnyo. Omukyalo ono yazaalako abaana be babiri era nga taata w'abaana be musirikale. Agezezzaako nnyo okukuuma ebyama bye nga teri abitegeera n'engoma enti sosole bw'atafa atuusuka ku lyengedde ffe ebyaffe bikolerawo tujja ntukuwulira ki ky'oli ensonga n'ogimanya. Ono gw'olaba ono yali kabwanango ey'ekibiina kya National Platform 2021 n'okutuuka olwaleero mu mwaka 2024 ate lwasazeewo mbw ate ajje waffe naye ng'ate era nakati akyakolagana butereevu nnyo n'omukyala Anita Amongi. Ono akwatagana ne projects nnyingi nnyo omuli ez'okutambuza okugaba ensimbi mu baana abatabubuwala ssaako n'okusaasaanya endoobe okuziwa abaana abawala nga ku programu eno ya Mama Njovu Enterprises Janet Kataha Museveni. Njagala obategeeza nti mwenna okuli omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne wingi y'abakyala mubeere bagufu b'amaaso. Omukyalo ne gurupu ye bangi bayingiddemu nga bagezaako nnyo okutuyingiramu okukola obukyamu eri abantu baffe n'okutwala ebintu byaffe ne information ogituusa weyina okubeera. Kale njagadde obategeeza mubeere nga mutegeera omukyalo oyo bulungi nnyo. Ebisigadde Allah yamanyi nze information njibanga bulijjo ebisigadde mu naamanya security alert yakoze eki security alert ewedde goli wadde mojju wakanya era beera nayo nga bojiwulidde nga bulijjo bwe mbyogera bwe bibeera ne bituukirira buli omu ne yeewuunya engeri gye tukolamu ebintu byaffe aho tuvuddewo. Era ndowooza kansoke mbategeeze bwe tuba twogera ebigambo wano njala tubeere mutuwe ku kitiibwa era tubikola bulungi nnyo. Mwina ekifaananyi kye mulabe kigenze mu maaso ku social media bwe mwalwanyisa omutamanya ngamba Captain Ibrahim Traore obutajja Uganda. Ebitundu nga nkaaga ku buli 10 yayinza obutajja naye weewunye bamusindikiridde dda obuyiringu obwamutuukiridde. Museveni ne banne balina ekintu kimu bamanyi buli musajja ayagala nnyo midfield. Museveni amanyi kintu kimu nti buli musajja ayagala nnyo midfield. Wetwogerera essaawa zino ekifaananyi mukiri munna nga Captain Ibrahim Traore bamusindikidde omukyala gwe bayita Olivia Motes. Jjukira ne Busoga waliyo oli Motes gwe nabagambye ekifaananyi kye kino mutegeere nti information gye tubawa ebeera crucial ate tuba tulina information doza mutegedde bulungi nnyo ewantu awo kitegedde bulungi nnyo so nno awo tuvuddewo kati buli omu njagala otegeere ekituufu kye kiri. Kansooke mpisewo na bino bulungi nnyo ebadde beeraliikiriza. Alright, security alert ziwedde njala kuyisawo bino tuleke tusimbula information. Mwenna bannayuganda buli mujja oli olw'ennaku z'omwezi ziri 4 ezaakwaka ku mwezi gw'okuna mwaka 2025 nga bwe kibadde ebbanga lyonna kuva mu 1996 Museveni bwe tugenda mu kalonda yeetera abagenda omuvuganya anabafandinga era bwe kigenda mu maaso n'okuteekawo confusion ne divide and rule. Kati abadde bazibangoberera najja ne mbagamba ekibiina kya Mpuuga kye yagula kye bayita PPF mukijjukira. Njagala jjukira ekibiina kyawandikawo ntakijjukira kya PPF. Njagala ajjukira ekibiina kya PPF kye nabagamba ekya Mpuuga. Nabagamba Mpuuga bamuguza ekibiina kya PPF nenzija n'enkikuba n'enkiyuwa n'atya okujja okkirangirira. Kati kye yakoze n'akolagana ne Anita Amongi ne Balamu
ne basindika kwabo abaliko ko munnupu akatono bajje bakirangirira ensonga nti babeera ne options nyingi buli kaseera ezibuzaabuza naye njala bawa mutegere bulungi nnyo information. Ladies and gentlemen, saagala mutye wadde okubeera mu enkenyera yonna ekyakozesezza ebintu bino. One, Mpuuga talina kibiina mwagenda okujjako nga zibwa namunigina. Kati balonkinze no PPF nga nayo teri completely registered by EC naye nga bajja later giregisteringa. Mujja kulanga bagenti aleka tugenda kwegatta neki ne PPF which is tetulina buzibu nakyo. Naye njagadde bategeeza nti ekibiina kino ekya PPF kya Mpuuga. Kati yasindise bana abaana bajje bakikole ki bakilonkinge. Ladies and gentlemen, ngira bategeeza ekibiina kino kya National Relievance Movement kya NRM n'abakiri bonna ngenda babategeeza mulungi mubategeere. Wabula kyenjalo bawa assurance temutya. Don't be scared. Tebalina kye bali. Just when I was confusing about Nakubogera, Kumbade Sara Nyoba platform, Nejara Soka Bajukiza, Nti Avukabano never single bonji, but operative. Bengamba Chigamba operative Mategeza o Muntu Akorani state, Ngasolo Kuta, Obasolo Kubegana information, a state by operative, Chinjaro Soko Bagamba. Era, Barwari Kokomo Enel Mutfane Machabanga Chitambula, Nenda Boa, Alantubano, Echfana Checho, Barabulonji nyo. Kati wano wansinga bebulandinze so temufaayo tembatya kati omwami ono eyeyita looya yoyo yabadde ayogereyo looya mutegedde bulungi nnyo za mutegera waje kiva ne kiraga bulungi nnyo era yoyo wansi nakana akalala kati mu nkola yabwe yabuzaabuza ofuge ekigendera kyabwe kyekino baagala kukola kye tuyita ballot paper confusion. Lwaki bakola ballot paper confusion? State gye tudiringa nayo bayaye basobola okukola buli ekyetaagisa okubuzaabuza abantu. Mujjukira mu kusooka twayagala tuwandiise people power nga political party ne batugaana aba isi ne tusirika. President bamugaana n'okwambala enkofiira people power n'omugate soboka naye nga Museveni yayambala enkofiira eyiye for his identification kubanga nayo mu kibiina kya National Relievance Movement enkofiira teriiko si kabonero neffe enkofiira naffe baagitugaana. Kati kino baagambye nti bakiregisterinze era n'enkofiira yaabwe n'ekikonde. Kati bino byonna kye tuyita confusion. One, eriyo abantu abajja okufuna obuzibu okwawula wakati w'enkofiira n'ambuleera n'ekijja twangiro olw'ensonga ebintu ebyogerwako byonna biri gazetted mu constitution ya National Platform empya. So tewali kimweraliikire kimu kiveeko temukyeraliikirirako olya bulungi nnyo naye njagadde bategeeza nti kana akavubuka akatono akaliko akalinga kalolizo mu Kampala kebayita Spartan Nkwezenge eno yali yagaddeko okufuuka Secretary General wa National Platform nga esigita naba kubeera appointed. Kekano wano omanyi jarabako Puliambo mutegeere kekano wano kano kali kayagaddeko okufuuka ka Secretary General ako kekano wano mukatambi keeko ako oluvanyuma lw'ebbanga nga bakukutane kaweefube okuwandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Ssentebe w'ekibiina kino Haji Musa Misango, ssaabawandiisi waakyo Spartan Mukajo Ashlis, munnamateeka Robert oyo Spartan era yagaddeko okubeera Secretary General w'ekibiina before ekya National Platform. Kati imagine nga yabadde Secretary General okusinziira ku information gye nabawanga baagala kutwala ekibiina kya National Platform okitunda kyandibaddewo ekiri. Kati kyenva nkugamba omusajja gwe bayita Kyagulanyi Katonda yamu okutegeera n'okumanya byonna bimukwasa lumu. Bulowooza ki akasajja kano yakamma obwa Secretary General kamaliriza kaze eno kati kambategeeze nno. Haji Misango oyo mwavu muzibu alinga mponga bye wa NRM kati ono gwe bayita Lutalo lawyer ono agent oba operative wa ISO era nga bebamu ku group z'abavubuka
National Lovers Movement iso bebasindika kuba bamusindika asomera amafuta bagamusindika agasome Ireland nagenda nasoma amafuta kati kamba somere group y'abavuka bano muleme bagwa amolala one oyo mukulu go bayita Spartan yomu kuba state agent aje misango yomu Lutalo Godfrey Gwemba gambi yomu kubbo kati group yeneraje mutamanyi muri bulungi nnyo kuliko kisa kya mukama group yeyo kuliko Anit even Aniti ye group yeyo even Anita ye group yeyo kuliko Hudu Hussein yali aradesi wa Kampala group basomera group kati mainze kuva ku mutwe paka wa kati group nji basomera yonna kuliko Hudu Hussein be operative wa government kuliko Daudi Kabanda ono mumpi alinge chule cha nomi Daudi Kabanda mumanyo yabera kwendi bieso mumpi to muganda ngate munyarwanda Daudi Kabanda Sewava Joseph Mukasa eyaferako katikiro Buganda ya Wumbula kuliko Seruyinda William kuliko Agaba Abbas kuliko Twaha Sonko n'abala bonna bo operative ba state agent abakozesebwanga yaliko minister William Kinobe atenga William Kinobe yali yakola on behalf of Karekezi Kayihura mu biseere Kayihura nga ye yali Inspector General of Police kati abana bona mbategedde bulungi nnyo mubategedde kati it's not a surprise sagala mwera likirire jaze n'abanyonyola buli kimu kiri nze njagadde bawa just brief preamble mutegera abantu mudiringana aba state operative temutya one baba gambe ne slogan ya people power registered under the new constitution so bagenda kubera so tudiringana NRM egamba nti modified ngate modified mutegedde bulungi nnyo kati otugenze maaso njagadde mutegere bulungi nnyo kati bwetuva kwawo nabadde nina entalo zesagala kuyingira mu gansirise ngeraba MP nabaleka nga sagala bayingiramu olw'ensonga twafuna ebizibu bingi nnyo mu kalulu akawedde imagine abasajja bano nga bali mu parliament tebatulangako okulowooza abaana abattibwa kulwabwe tebatulangako okulowooza abaana bali mu safe house gibanyigirizibwa bagibwamu enjala banyigibwa obwemaawa tebatulako okulowooza abaana abataliiwo abatamanyiiko maziikire namayitire tebatwalanko obudde kulaba nti omusajja abayirawo mu binatuuka mu constituency zonna tebatulangako okugamba nti abaana bali ku mitimbagano bano abatasobola nakuddaka bakozesa amaanyi gaabwe eddoboozi lyabwe nga tebasobola kufumiitiriza bintu bino byonna ye najja n'agamba nti akola nnyo era biki era boogera ebigambo bingi nnyo ne batandika otulyamu olukwe nali nabeesonyiwa naye Hillary Kiyagga nabadde sigoberedde bulungi statement ze yakoze njagala muwe eddakiika 2 zokka ngenda mulekera abaana bamukwasaganye naye nina statement gye njagala musooke muwulire bulungi nnyo one fenna baagala enkyukakyuka nabawagenda national platform kansooke malubaga message eno fenna tukkiririza era tukulemberwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu fenna tukkiririza era tukulemberwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kabere kansala kabere chairman of Sifiri kabere chairman of C5 kabere member of parliament kabere Lupu Jore Ssenyonyi kabere secretary general fenna mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kati nawuliriza statement za Hillary Kiyagga Dr. Rudama nenga wait a minute nabadde mulekedde ba comrade mukwasaganye naye njagala kukola mu forensics katono mu video mu bugabi yayogedde katono nnyo munaso ina desagala mu wabudde forensics yeruwa yagambye bwate ekisooka yagambye nti yirwa kinjogere bigambe bye ngasoro biyogere nze mukwate uli abo yagambye Munange Muganda mukama wange abadambalula modo wange wanyagala nkwate kasondote naina kusirika kyekitiibwa bakadde batoke batuteeka mu nti bwolaba olwotomera wakinokola ki
nsirikawo. Kyenjagala wali mu ntandikwa ogwa mpuuga gwa mulemu okusala. Muganda munne, Mukatuliki munne, mukama we, lolo modo we. Kambiddemu nga nkwata kimu ku kimu, mumpulirize bulungi nnyo. Ogwa mpuuga gwa mulemu okusala kubanga alina interest. Ogwa mpuuga gwa mulemu okusala kubanga alina ekigambo kyakozeseza interest. Alina interest. Fenna abali mu nkyukakyuka interest yaffe yakujjako mu 7. Tetulina personal interest. Oba tetulina individual interests. Kati ono wakugamba nti ogwa mpuuga gwa mulemu okusala kubanga alina interest. Which interest? Question number 1. Tugenda maaso. Your statement yesooka. Muli statement yokubiri. Mukatuliki munne Muganda. Kamba nyonyere kintu ekyo. Dr. Hilderman Kiyagahira bwogamba nti Mathasi Mpuuga Mukatuliki munno. Which is okay. Eddiini y'Obukatuliki gye mmanyi obulungi. Bw'okola ebikyamu tokkirizibwa wadde okusembera ku olotaali. Mpuuga gw'oyita mukwano gwo nti Mukatuliki munno, Ekereziya yamugoba dde okusembera ku olotaali, kitegeeza takyali Mukatuliki munno. Ate mba muweereza eggwanga temuweereza Baganda, muweereza Bannayuganda bonna. Gw'ogambye nti Mukatuliki munno, Mpuuga baamugoba okusembera ku olotaali, kitegeeza mazambi maani, takyasobola kugenda mu maaso ga Katonda kusembera. Gw'ogamba nti Mukatuliki munno, gwoba okyasobola okusembera, ye takyasobola kusembera, baamugoba. Bw'ogamba nti Muganda, interest z'eggwanga teziri ku individual level, tuli ku national level. Ne bw'ogenda okukola biiru oba etteeka tolikola nga lya mawokota, etteeka liba national. Siri Abaganda. Abaganda tebatukolera amateeka gaffe, amateeka gaba ga Uganda yonna. MP ulira obwongo. Brain is a monkey, ulira obwongo. Ulira nti Mukatuliki Omukatuliki bamugoba dda ku olotaali tasobola kusembera. Nti ate Muganda muno, that is wrong. Never ever defend someone who has committed the crime because you are tribal mate. That is wrong. Omuntu bw'akola ensobi tomulifaalinga ku ddiini kubanga eddiini ekugamba ekintu kyonna ekibi kikyawe oba tosobola kikyawa kyogereko oba tosobola kyogerako kijeewo. Kati goboga nti Mukatuliki munno nga n'okusembera takyasembera nga yabba, naawe kitegeeza oga mu katiba ke kamu n'okusembera osemberera bwereere. N'okubeera Omuganda kitegeeza nti Abaganda mwatufuula nti tuli babbi. Munno bwabba tosobola mwogerako. That's the difference we have. Tukyagenda mu maaso. Mukama wange abadde ambalula mudo wange wali ayagala nkwate kaso. Alright. Mukama awo abadde akuwabula modo mu National Unity Platform mukama waffe ffenna ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasigadde babeera ba supervisor. Our boss and our leader, our president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ompulira bulungi nnyo. The moment Mpuuga bamujja ku bwalo ne babujja ku bwa commissioner, he is no longer your supervisor. Your boss is Joel Ssenyonyi. Bw'ogamba nti Mpuuga lolo modo kyakulabirako gy'oli. Byonna byabadde akola kitegeeza obiteekinga on, nawe oli mu ttuluba lyerimu. Si bwe kiri.
kati mukanda wange saagala kuwabudde wagambye nti wazimba ekitebe nze mbuuza endobolo gy'owa n'ebirabo by'owa mu ekereziya tootere tugamba nti Katonda omuyambyeko nnyo muyimirizaawo mu ssente z'osasula mu birabo n'endobolo mu kereziya owa tootere tugamba nti endobolo gy'owa oba ekimu eky'ekkumi oba birabo by'obulwa Sande mu kereziya tootere tugamba nti oyimirizaawo nnyo Katonda ku ssente z'owa buli lwa Sande oba tootere tugamba ekigambo ekyo kale kansooke nkunnyonnyole bwe mujja mu national platform oba mu kibiina ekirala kyonna kirina amateeka n'ebiragiro n'obukwakkulizo era ogenda okukkiriza nti ŋŋenda genda mu kibiina kiri kimpa ekkaadi wabeerawo terms and conditions akakadde kebabasa buli mwezi akagenda okufacilitatinga enkola y'ekibiina akakadde ako kali constitutional ey'ekibiina abefudisi bazisasula aba NRM bazisasula abaaki. Have you ever had anywhere nga waliwo beba parliament ow'ekibiina ekirala complain nga kakadde ke basasula gwe kennyini wajja n'ogamba mumpeka ne bagikuwa ne bakubulira nti munnange buli mwezi ekibiina kijja kwetaaga akakadde kamu ku ssente z'okuddukanya emirimu gy'ekibiina. Wali owuliddeyo member parliament yenna acomplain nga kakadde ke basasula kabere ba NRM waki gwe omuntu omu ovudde noga nti wazimba ekibiina mukama wange ekibiina ky'abantu si Kyagulanyi si ky'abantu. President ajja kuva omukulembeze omulala agenda kujja ezo ssente zaamuwa musolo it's a taxpayers money sizizo tekuliko Hillary Kiyagga kuliko Bank of Uganda tuzeyambisa kufuna kye tuyita service ompulidde bulungi nnyo njala kutegeeza omanyi bagamba mbulira gwoyita naye nkubulira episazi njagadde kukolamu ka forensics katono bage nti oyo temmalirako obudde era njagadde mulaga nti bw'aba akutte enjogeza nga ayogera yeegendereze nnyo ebigo byayogera nga abicalculatinga saagala ŋŋende mu open battle naawe omanyi kye nsobola okukola nali nakwesonyiwa gy'olaga mmanyiiyo ne saagala ogende mu open battle nange ng'omuntu kasito n'osala red line n'olumba president ebisigadde alaya n'amanya just njagadde kukola forensics ensetegeere ebigabo by'oyogera nga tobicalculatinze ompulira bulungi bw'ojja okusaba kkaadi ekibiina ne kigikuwa wabeerawo obukwakkulizo bakuteerako n'obukkiriza n'osayiringa ne bakuwakka n'ogenda ne weesiimbawo n'okola by'okola okitegedde bulungi mukulu awo enjagadde gwe nkuleke saagala kuzzaako ngalo. Ekituufu kiri bwe kiti bw'obanga oli mu Katuliki ng'osembera ng'owulira sitaani akuyingiridde ogenda ne wejjusa bw'oba tewejjusizza oba wadde omwaganya sitaani era sitaani omwegaana emirundi ng'okuba mu kifuba bw'oti bw'oba tosobola kwekuba mu kifuba kwegana sitaani then gendera ddala ewa sitaani mukole embaga n'endagaano ffe mutulekere emirembe tukoye enkwezenge singa naatwala obudde ne nkuteeka ku kamera zange we tunaatuukira wali oyinza okuba tokyalina ky'osobola kuyimira mu constituency ekyo kyo nkigambye weetereze calculating ebigo by'oyogera bw'ogamba nti osobola okuvaako n'oyogera olwo Jamaica simanyi ovuma we are good at that but we don't want to reach at that level please calculate your statements eyo tojja kwagala tutuukeyo abaana bali mu makomera lwakuba mmwe abaana baaziikibwa lwakuba mmwe bala bali mu tokya kyemba lwakuba mmwe ompulira bulungi nnyo abakuwakalo bakola national platform lwa Kyagulanyi si lwa Mpuuga. Mpuuga mazembe ofuze emyaka 25 yatafuna nkuwadde ekifo mu parliament ku komiti kwatuula afuuse lopo ku lwa Kyagulanyi afuuse commissioner lwa Kyagulanyi alina buli kimu kyalina lwa Kyagulanyi byatafuna mu DP naawe ofuuse kyoli lwa Kyagulanyi obadde mu byobufuzi obadde mu music industry ebbanga lyonna obadde businessman ebbanga lyonna nga tofuuka nko politician ebbanga lyonna ofuuse politician lwa Kyagulanyi kati njagala otule wansi n'engalabiyo wekkaanya ensonga era oyogera ebigambo ng'obitegeeza bw'oba ogamba nti osobola okukambuwala ennyo kubanga bakugambyeko that means you're lacking leadership skills. A leader is able to listen to the criticism
and he picks the interests of the people. And either he changes or he continues. Whenever he doesn't want to listen to his voters, he ends up losing that position. Omukulembeze yenna receiving a criticism nazi pikingamu ekyakyusaamu bw'alimu okukyusaamu abaloza mugagudde ebbali. Bw'oba toyagala criticism oba ongamba otya nti oli mu opposition nga toyagala kuwulira position y'abakulembeze b'okulembera bagati kino kikyamu gwe n'onyiiga. Obeera mukulembeze eki. Eno message njagala ebeere ejjeno. Saagala kati njogera nga ngisindikira Hilda Mane njagala ebeere ejjeno nti bw'obanga oli mu opposition, that means nti bw'oba ofunye criticism oba ofunye opposing side ku side oba ku opposing, that means bagati oli mu wrong direction. Please retreat. Soko tunawe bw'oba tosobola ku retreat nga kumanya bakugamba. How dare you call yourself an opposition? Bw'okwata office nenga tisugwe MP president ogenda kugamba abantu kinga tosobola kuwuliza criticism. Out of the war. Twagala tukulweko. Awo nvuddewo njala tugende ku information endala. Alright. Bannayuganda mwena bawangale mu ggwanga lya Bungereza. Mbalamusiza kasweti bulungi mwebale kukola. Tulina obudde butono nnyo. Njala twala obubaka buno bategeeza bannayuganda. Bwe tukola video zino njala muziwa amatu muziwulirize. Njala bategeeza nti Mugwanda wa mukwano gwammwe gomwaziika omwaka oguwedde yali abaleetera emmere buli kintu kyonna kijje Kampala. Katonda gwe yajjula ne muziike Kampala mukulu gwe bayita Sekasamba Pascal. Njala bategeeza nti nga bwe nabaga nti bannayuganda abali e Bungereza bamu bayite babega wannannyini kizimbo mu Jamaica nga baagala batwale edduuka eri balyeddize successfully bamaze okikola era mu Jamaica yekyangidde ku family ya Pascal n'aga nti edduuka agenda dduwa bannayuganda abo era edduuka njagala balage ebifaananyi edduuka terikyalimu bintu biri okubanga abaana bali confused olw'ensonga nti bannayuganda bali mu Pascal lukwe naye era bamulyangamu olukwe ng'akyali mulamu kati bwe yafudde kyabanguyidde omukolako olutalo edduuka ne balikyusa omujamaika yali waddeyo oluwali bannayuganda amanya njagafuna abali babega weki naye nga naboogera kokko abaze bagobera video boogera kokko abamebega okwagala okusula edduuka lya Pascal nenjala kubuuza ogenda n'okwata omusalo n'osalo n'ogamba Allah Akbar n'ogamba Mukama nyamba Mukama ankolera kino naye nga mutima gw'okimanyi oli mukyafu toyagaliza osaalira ky'osaba ki era okira ku makya n'ozaala abaana bano bagenda basiga musaayi ki lwaki temukyusa ku nkwezenge buli mbwa erina omukisa gwayo omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala edduuka lya Pascal ne legaseye ne bwondo litwala togenda kufuuka Pascal era tojja kufuna Pascal bye yafuna buli muntu alina personality ye buli muntu alina omukisa gwe ne munalitwala temugenda kufuuka Pascal bannayuganda tebagenda bagulako bintu era mujja kukomekereza nga business ziga lido bwe lifaanana essaawa zino liyo abaana babalemesezza edduuka nenga babiri bannayuganda babalemesezza edduuka omujamaika yekyangidde ku famire abaana bagamba nti ze sibeetaaga ate edduuka bannayuganda bannamwe bwe balimpademu ssente empya n'enkadde liyo bannayuganda banne ogw'osuubira oyinza okubeera nga Pascal oba osobola okuba nga Lumbuye nze sobola kubeera nga President Bakyagulanyi Ssentamu muntu mulala nnyo nze Lumbuye ne president abantu bonna buli muntu ali ku mutimbagano guno gy'oli mu nsi yonna mu Katonda yakukola mu katiba kako yensonga lwaki temusobola kugula bwongo bwammwe kusooka kwetegereza Mukama yaani tosobola mulaba lwa nsonga yakuleka weetegere ensi n'agikwasa njagala nsooke nkuwa ekigambo kimu mu nsi yonna buli muntu Katonda yamukolanga mu katiba kake kyeyatulekera ekintu eki kyetuyinza okuba nga tufaanaganya mu famire kyebayita DNA percentage gw'okimanyi nti n'omwana gw'ozadde temufaanaganya binku mu fingerprints gw'okimanyi oyinza okuba nga oli mwavu n'ozaala omwana omugagga
Goyinza okuba okimanyi nti oli musomi n'ozaala omwana omulogo. Oyinza okuba okimanyi nti oli musajja muntumulamu n'ozaala omwana omubbi. N'ozaala omwana omutemu. Byo Katonda byakola kati buli muntu Katonda yamuteeka mu katiba kake. Tosobola kufuuka kintu muntu kyali. Muyina okumanya nti omuntu wabanga ali blessed Katonda yamuwa omukisa abeera blessed. Ne bw'onoogenda n'ojjamu empale ku City Square. Simanyi kulanda ni bridge. Simanya togenda kufuuka Pascal. Togenda kufuuka muntu oyo. Katonda buli muntu yamukola mu katiba kake n'amuwa omukisa gugwe n'amuwa buli kyayagala kike. Ne bw'onoomutta you can't be him or her. Ekyo Katonda akyesigaliza. Era mwenna baagala okutakya tosobola kufuuka Kyagulanyi. Ne mubona akola mutya tosobola kufuuka muntu oyo gw'oyagala kujjawo. Ekyo Katonda akyesigaliza. Mukendeeze ettima. Kyovula n'engalo zino tezenkanankana. Oziraba tezenkanankana. Mu sayizi zaazo buli lugalo lulina okuyamba ku lunaalo okukola emirimu gyalwo. Ziraba bulungi nnyo. Luno tuyita olugalo olusajja naye tetusobola kukola nga terukoze. Tetusobola kukola nga terukoze. Tetusobola kukola nga tekuli zino. System watu Katonda yagitonda tulina kweyamba so si kweyawula. Era mu lwozaawula bwe tulina kintu ky'osobola kukwata ng'ozaawudde zirina kubeera bwezi era n'ozikola n'ozifunya. Gozaaki oba olwana tokozesa luyimba olwo era olina kufunya ng'ombe kubanga united we stand, divided we fall. United we stand, divided we fall. Kubanga nti wali kintu kisobola okubeera buli kimu kiyita mbuyisi but bw'ofunye ng'ombe kitegeeza you are united. Ebintu bino ani agenda obibasomesa mubitegere ku nsi ya Katonda. Mulekeraawo ettima n'obukyayi. Tosobola kufuuka muntu kyali. Tosobola ne bw'onookola otya. Tolikyusa mukisa gwa muntu gufuula gugwo. Tolikyusa kwagala kwa muntu kufuula kukwo. Ate tuyigwe nti abantu bw'aba ekintu kyakyagala aba akyagala. Awo nvuddewo. Mbategeezeza Abebungereza ekyo mukitegedde bulungi nnyo naye nga mwenna bakola ki amanya njagaleeta naye nga bakirimu muli Bannayuganda. Awo nawo nvuddewo. Katugendeko ku katono wano. Najja ne mbagamba ebiri mu famire ya Ibrahim Kibirige Muwanga. Ne mbagamba. Naye ebiriwo okusookera jjera kusaba mwannyinaze oyo ali mu kukola series za video mwannyinaze. Njala kutegeeza ebigambo byayogedde bingi nnyo kyagala bigambo bingi nnyo. Bw'oba oyagala oyambibwe era otegeerewe bulungi nnyo. Bw'obanga ggwe oli mukyala Muganda era nga kitawe Ibrahim Muwanga nkusaba buli ka video kookola okateeke mu Luganda. Kijja kwanguyira nnyo abantu okutegeera okusinga okwogera mu Lungereza. Ebisigadde byonna byogera ku business za kitaawo engeri gye baagala omubbamu ekirungi wakoze reference. Ngenda kukosa video zonna z'okola mu Ibrahim Kibirige Muwanga ne family video muzikole mu Luganda abantu bajja bategeera. Newe twogerera nfunye information endaga nti n'abakozi mu bitongole byonna ne business za Ibrahim Kibirige Muwanga babagobyemu ba family members. Era nga kati ne hoteli Africana limataka n'empale ya Museveni. Waliwo ne properties zimu zibatandise ogwamu abantu ba BMK Kibirige n'abapangisa n'abagobyemu nga kati bagenda zitola by force. Bono kumu ku butambi ngenda bazanyiro kamu.
No, where is she going? Where is she going? Nowhere. Where are you going? Where are you going? You're joking with me. No. Singa okwenyamiza nyini bintu bino yawumula dda n'ennyama yamuggwa dda ku magumba sinakindi nga n'amagumba gasensemuka gonna wabula abataaliwo ng'akola emmaali eno abatamanya ŋŋamba be bali mu kwagala okusanya emmaali y'omugenzi wano mbagambira nti ensi tekungula tugikyalako bukyazaako wayagiviira tuli mukka mukka lya ky'osobola weyagalire mu nsi nannyini mmaali yafa dda wabula abataaliyo ng'akola n'otuloto yeesobye okukola ebintu bino teri atumanya ne abataaliwo ng'akola be bali mu kuwamba ebintu ebyo awo tetugenda kulwawo katugende ku nsonga endala mwenna abali mu kkubo ery'okunoonya Yoseri bahabulwa engeri gye mufunamu kambawo information manyi nti kuno Yoseri kwoli mutabani wo kwali n'abalala first and foremost njala tegeeza eggwanga lwaki nseka waliwo akayimba k'omugenzi Moses Sekibugo ke bayita tozanyisa obudde bugenderera era yakwagala atuuka n'akukyawa bw'owuliriza ebifa ku Yoseri bambi omukwatibwako ennaku naye ng'ate owulira obusungu lwaki agamba nti abantu bamwagalira alina obuwagizi takyayagala kwogera na waasuze n'okutambula yeekweka lwaki Museveni oba Yosoferi Tibahabulwa Nyandwe Museveni yagulibwa ennyonyi y'obukulembeze gye bayita presidential jet esobola otambula negenda mu America nga temidde wantu weeri naye mukulu Yosoferi Nyandwe mukimanyi nti atya kati okulinnya ennyonyi ya presidential jet ne mutabani we tasobola girinnya kabere jeneti bazikyo girinnya lwaki Nyandwe akimanyi mu system waliwo abamunoonya kasita banalabula presidential jet nti yeyesituse entebe oba esituse ludda oba mukuba munogole waggulu kati Nyandwe kyakola Yosoferi ennaku zino bafuna bombadi yemu Diddigi wabagenda Rwanda jalinnya Diddigi wabagenze South Africa kati ayina ensi zagendamu bawambyeko bombadi yemu era Yosoferi Nyandwe Tibahabulwa bwe yabadde agenda okulaba mulwadde munne Salva Kiir wattu era alinye bombadi ya lwaki teri muntu asobola kukuba bombadi yeyo ng'amanyi nti bombadi y'abasaabaze ennyonyi y'Abannayuganda teri asobola kuba bombadi kati Yosoferi okusinzira ku piresa mugita pressure nzijita piresa okusinzira ku piresa eri ku Yosoferi Nyandwe Tibahabulwa kati bawambyeko bombadi yemu obatambuliza family kubanga teri mutemu asobola kuba bombadi ng'amanyi nti a passenger plane Diddigi mwatambulira Yosoferi Nyandwe mwatambulira kubanga abali ku piresa ebali bubi bamanyi babanoonya era bwe yagenze Sibani wattu yakozesezza bombardia kanso kenzijemu eddoboozi nokuba kana akantu kalimu ki kalimu oluyimba mbanyonyole n'ebirala wulira yiyo
kati mu contest ya katambi kano njagala nsooke mbanyonyole mukulu Riek Machar waliwo engombe egamba nti omulwadde alumya amuweese abafutuziike bafuba naffe Riek Machar mugenzi lwakuba akyalemeddewo Nyando Yoseri mugenzi lwakuba akyalemedde botulasa Yosoferi Nyando abuulukuse ani amanyi emboona ng'ebuulukuse waliwo yali alidde ku matugunda naye bannamu mwine ebintu mutaddemu eyali alidde ku ttugunda eribuulukuse ettugunda livaayo nga lya kiragala omukwafu wabula bali baligenda litandika okwengera libuulukka ne lifuuka lya kitaka oba chocolate color kati Yoseri Nyando abuulukuse amatama gavuddeo kati gali eno bwe gati yenna afuuse kati abuulukise afuuse oba kati wakala kyentuufu kati kana akakono tekakyasobola dde okkuba jambo akateeka wano kati oli munne mugenzi munne gwe yagenza okulaba takyasobola kutambula atambula ng'ali ku sikeeti kati mufu munne yagenza okulaba mufu munne naye ng'ekigendererwa bwe baakwata Riek Machar ne bamusiba African Union nesindika Mzee Raila Odinga agenda ayogere ne Salva Kiir but Riek Machar Salva Kiir n'agamba African Union nti tetujja kusobola kuteesa na buli agala okuteesa okulya Riek Machar mugende mutegeeze yo Museveni Raila Odinga n'ava nadde waabwe kyekyatutte Nyandwe Yosoferi ogenda neera mwe yavuddeyo tebaamutadde kati nze njagala mumpulize ekigambo kino ku bintu bibiri kuyinza okwapeningako ekimu okusinziira ku magezi ga Yosoferi Nyandwe nga bwe ngamanyi 1 gavumenti ya Salva Kiir eyimiriddewo ku SFC egikuuma Museveni akimanyi nti Salva Kiir bamugjawo interest ze ne ssente ze ne escape route ye somehow somewhere ejja kuba efudde. These are the two possibilities. Mu meeting y'ekyama either Museveni yasaze n'akola decision n'agamba Kiir nti omwami omugyewo slowly secretly mugyewo mpola mpola oba mumuleke mu detention okujjako nga yeesaliddewo ng'amenyese that he can work under your orders. Those are the two possibilities. Kanzi banyonyole bulungi nnyo. Okusinzira ku nkola ya Museveni eyankunyigiriza empaka lw'oneetereza manye ebintu bibiri byagenda okubanga byebasinkanye mu meeting kugamba Salva Kiir nti mukole enkola yonna eya clandestine mutte Machar mpola nga bwatta bannaffe wano oba mumusibe mpaka kuwulira bubi lwanakkiriza mu orders z'ogwe ng'omukulembeze nga bwazaakola abakulembeze baffe ab'ennono n'abakulembeze amu nga bakkiriza nga banyigiriza ennyo. Those are the two possibilities eziri mu nze zembagambye era mujja zirabako autovuddeko. Kati mu contest ya kavidiyo kano kenjagala okubalaga Riek Machar mufu ne Museveni mufu naye bw'olaba omusajja alemedde ku ntebe kasooke mbaleka video kano yali ku parade nga presiding over n'afuka mu mpale Riek Machar uyu bamukerabidde. Nagira banga afuse mu mpale yeke nyini yetunulako nga afuse mu mpale omusiro uyu wamuyitamu yetunulako nga afuse mu mpale kati yoyo mukulembeze afuga South Sudan kati kyenjagadde obbalaga wano muka video njala mutunuulire body language ya Salva Kiir ng'atambula otunule eya Nyando Yosoferi ng'atambula yenna abuulukuse kati wakala kyentufu mukadde mukale bulungi nnyo liyo bombadi ya mwatambulira omula oye Salva Kiir
Salva Kiir kati Yoseri wuya ava mu nnyonyo mulaba akakona akazinzeeko takakkiriza kakwasa kintu kyonna okalaba takakkiriza kakwasa kintu kyonna takakkiriza kakwasa kintu kyonna kati asinkanye mulwadde munne era olaba kali akakona akatadde saidi omulaba yenna abulukuse nono wuuno ali ku muggo bonna batambula omulwadde awerekera mu banja bonna batambula bonna balwadde bazibu ono ebigera aseetula biseetule omulaba ebigera aseetula biseetule kati njagala mbalaga mu contest yeyo kati bwetuva awaawo manye bwede tulina butono mwenna abanoonya Yoseferi Nyando tibahabulwa kamba we mwaka kodya akalla mbategezeza nti kati atambulye mu Bombardier atya presidential jet kati waliwo ekirala kye mutamanyi kankibabuulire wano mu convoy ya Nyando egye mulaba ng'etambula Nyando yadde mu nkula ye y'ekiyeekera yeeruwa Nyandwe waliwo olumu mulowooza nti yatudde mu motoka eyo ebeera dikoisi abatudde mba batadde muntu mulala olumu bataliimu naye nga mu convoy mwali olumu abeera mu motoka eya polisi yafunguwa barabara gye mulaba eringa eya traffic nga mwatudde olumu abeera mu motoka ez'amagye zirike mundu ezatirale nga mwatudde naye nga mu kifaananyi mulabye motoka nti mwali kumbeeramu omuntu mulala atudde oti tabeera Nyandwe mbagambye bwaba tali motoka yafunguwa barabara abeera motoka eziriko atirale emundu ennene lumu abeera omwo bwaba tali omwo atera kubeera mu toilet ye bwaba tali mu toilet ye abadde bagoberera convoy ya Museveni bwemala okuggwayo bati kuliko emmotoka ezijjirako zibeera nga 3 eza bulijjo namba plate ziba za bulijjo mwobo motoka obusembayo obupulimo simanyibwa obumotoka obusembulaga bujja bugoberera convoy obwo olumu abeera kati gwe alowooza nti ogenda kutwatakinga Nyando mwiri emmotoka ebeera dikoisi abeeramu olumu kati wano okuwali kulya nokombeso wani Gobadde okimanyi nti Nyandwe mu State House mu wiiki asulamu emirundi 2 ey'Entebbe n'Enakasero ayingira nayingira nga mulaba ayingidde olw'okuba nti baasima tunnels kati tunnels ezimu zigwa ku wote waliwo tunnels z'Enakasero ziva mu State House Nakasero ne ziyingira Sheraton ezimu ne ziyingira Serena ezimu ne ziyingira Imperial Royal Hotel eya Kalimuhirigi eri waggulu wa Serena kati mwe wayingira mulowooza nti ali mu State House kuwa olumu tasulira muddala ng'asula mu hoteli ezo azuwero n'Entebbe ayingira muza nti yasuzeemu kumbe ali mu hoteli z'Entebbe ezo ezaabo zennyini ng'akozesa tunnel networks z'ayitamu kati Nyandwe buli wamu tukuteeze tumanyi w'oyita mukulu convoy yo oteramu ebizike ntuza nti mulimu abantu kumbe toliimu olumu okulembera olumu osembe mabega olumu weefula nti muli ne tujja kutegeera ekikwekwesa kiki ekikwekwesa obanga abantu bakwagala mutuddiza obuyinza bwaffe ensi ejja banyumira awo tetugenda kulwawo kamala okukendeeza no ku information eri muno mwaka yeevu tugende kubirala kubanga saagala balwisa nnyo saagala balwisa kati nawe tulawole soko oveemu nawe vaamu kati njala tugende wano wali okulya n'okukomba essowaani amawulire agafulumye omukulembeze w'eggwanga lya America Donald Trump mu nkola ye ey'obusuubuzi n'amawanga America geesuubulagana nago yagenze buli nsi agyongerako emisolo ku bintu bye bayingiza mu ggwanga erya America naffe eggwanga lyaffe Uganda yalitaddeko emisolo nga giri ebitundu 10 ku buli 100 byagyongeddeko ku bintu bye exportinga ebintu bibiri waliwo import byebamaguzi ebiva ebweru w'eggwanga nebingira mu Uganda ne export ebyamaguzi ebiva mu Uganda nebigenda ebweru w'eggwanga katale k'ensi yonna naye kati ebyamaguzi ebiva e Uganda nga bigenda mu America
bandi banyini byo abasinga obungi bitundu 9 ku buli 10 bya first family ya Museveni ne ba minister be kitegeeza nti gwe muna Uganda mukyala America kyambadde ne bahati baba tebana kugamba nti Trump yabangweddeko emisolo ku business zaabwe njagala obere musanyufu nnyo nti olumu bwalo bitatukwata kati business ya Trump business ya Museveni banne bawongeddeko ebitundu 10 ku buli 10 musolo balina okusasula America nejjukira teri muna Uganda akola business za amaanyi nga exporting ebintu bitwala mu America kyovula nti minister kyambadde ne bahati tebana yogera ku bintu bino wadde media no kyogera ko gigino wane emisolo atoyagala njogere ngata Jija kebere parliament enda kyogerako lwaki bagamba East African countries worth affected by the US tariffs shares of the total country's export destination for USA kuliko DRC, Congo, Kenya, Ethiopia, Tanzania, Uganda, Djibouti, Burundi, Eritrea, South Sudan and Comoros bonna yabatadeko 10% naye fenga bana Uganda tetina we should kwatako we don't care and we don't see any kind of pain because we are less concerned. We are not exporters. It's Museveni and his family are the leading exporters in the USA. So mujja kiwulira Trump ajjabba kwata buli kimu mujja kitegeera awo nawo tuvudde osagala tuweewo kati nabadde mbasuubiza okugenda ebusoga abasoga njagala muliza video ya ne bifunga sinagenda busoga bakomredi mwenda bali ku social media ne bana Uganda mwenna bwe tuba tugenda mu kulonda wabeerawo abantu bangi abajja ne beesimu ne boogera ebigambo bingi njagala mubeere vigilant nnyo Museveni abadde afuga bana Uganda nga abayita basiru era nakati akyatufuula basiru njagala baga bana Uganda muzuukuke tembeera basiru Museveni abasiru wazze ebbanga lyonna nti aleetera ekintu mukigwira diversion nazi mugenda kulaba diversion muzitalabanga konjera bagamba byonna simanyi olufiki gaza bamukutte simanyani that is pure nendala zigenda kujja ku speed ya waggulu imbeeganye temudiscussinga ku diversion yezo nabaga kintu kyonna ekirimu state agent ekirimu ani nga tekikwatagana national platform eyo diversion kanyera bagamba Museveni akola ebintu n'aloosa bana Uganda nti basirwe ebbanga lyonna Katuranja la bategeeza nti ffe tutwala obudde okuwuliriza abantu beboogera naye ngera bagamba oba oyagala enkyukakyuka focusinga ku national platform focusinga ku bikigenda maaso bonna basigadde abaga nti bali mu opposition they are not in opposition njala ko basaba comrade bakola video nadala muganda go bayita Shama Uganda bali ku TikTok n'abalamu ne bakola video njala tegeeza Mr President Robert Kyagulanyi Ssentamu obaka nabo bufune muganda wange era mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ogezezaako nnyo okuteekawo omukululo gw'okugatta opposition naye taata njala kugamba opposition mu Uganda yeggwe teriiwo omukyala Winnie Byanyima tali ku ludda luvuganya ekyo naawe okimanyi omukyala Winnie Kiiza tali ku ludda luvuganya ekyo naawe okimanyi bwe batta abantu baabwe mu bitundu eby'ekasese lwe baasindika mukulu Peter Erolo okutemula abantu b'ekasese baakola omusango ne bagutwala mu International Criminal Court kyesimanyi nti gwatuuka wabula kyenjagala okutegeeza eggwanga bye bintu bino bisatu wammanga mbitegeere Winnie Kiiza omusango guno I'm not sure nti omusango guno gwawaabibwa kubanga ne abawabi ba koti yensi yone bagenda okasese kola investigations bane bawandiika oba omusango gwabwe wabula mu musango guno bukyanga ganti baguwaabira tewali wadde sanction eyeteereddwa ku bantu abo wadde okuteeka ku Museveni wabula mu biwandiiko byetwala byeko ebisoma wano Winnie Kiiza wojja okunyonyolera eggwanga oli mu opposition batali mu opposition one waliwo bintu bibiri byanjawulo byenjagala ensetegeere ekintu ekyatuuka ku bwakabaka bwa Lwenzuluulu kyali kintu kibi nnyo mu lulimi olufunze yali masaka kwali kutemula kusalaasala bantu
mwate mugamba nti yali genocide nedda genocide ebeerawo wakati w'amawanga n'amawanga ag'abantu ba tribes nga balwanagana ne beetemaatema bwe baalumba obwakabaka bwa Rwenzururu yali government against the kingdom of Rwenzururu ne abakolako masaka mwe mwawa genocide ne muteekamu ne war crimes. Those are not war crimes. War crimes government ebeerwana n'ekibinja ky'abayeekera mwagala tugamba nti obwakabaka bwa Rwenzururu bwali bayeekera era bayina emmundu lwaki muzanyira Museveni omupiira mwagamba genocide na massacre mwagamba genocide na war crimes. War crimes zibeerawo singa government erwanagana n'abayeekera abantu abafiira mwaka akavuyo yebeera war crimes against civilians. Bw'ogamba nti mwateeka mu fayiro nga mulimu war crimes kiba kitegeeza nti you confirm Museveni statement nti yali wanagana n'obwakabaka bwa Rwenzururu nti baalina emmundu. Whom are you fooling? Wagamba nti it's a war crime mu fayiro yammwe. War crime happening singa government erwanagana n'abayeekera ng'ekiri e Congo. Kati ye Museveni yayagala akole statement ye nti he was fighting a kingdom which was preparing to attack the government and were heavily armed. Bw'obanga kesema kati yafuuka war crime wini kizo okolerani mukazi gwe era ogamba nti oli mu opposition. Kitegeeza wadde Museveni gap nti mu International Criminal Court ayinayo musango. You confirm nti war crimes zibeerawo between government gerwanagana n'abayeekera abayeekera babeera na mmundu. Oyera tuga nti obwakabaka bwa Rwenzururu obukulemberewo ekitiibwa Charles Wesley Mumbere baalina emmundu mu lubiri era bawayisinganya amasasi n'abasirikale ba Museveni. Bawanyisiganya amasasi. Kati Museveni aba confirmings era omugjeeko omusango nti teyatta bantu nti yali ananagana kibinja ky'abayeekera era kwe kusiba Omumbere ne banne n'abateeka mu kkomera until they accepted nti bazza emisango. Mwina wa MOP yali mu opposition biki Museveni omugjeeko omusango tuba tugenda muwabira musango ki? Toyina njawulo n'ono gwe ngenda obbazannyira mbizite kamwa w'Entebbe municipality. Njagaluze ka video kano mu ntandikwa ne few moments later tebaawukana era bwe bamu yeeyo kabaalo yaabwe ekola emirimu gya Museveni in the disguise. Njagaludde mbwateka mu w'Entebbe municipality ng'ayogera nga yeekuba ggoolo. Tugende mu maaso. Kustagoya Abannayuganda gye bafiiriddemu ne bajja baana baabwe nga kati bali mu makomera baagala kukyusa baagala buyinza. Abannayuganda baagala kukyusa ggwanga lino bw'obadaivatinga obajja kumulamu gw'okukyusa eggwanga obatuluguza mpuuga yalya. That's bullshit. Mpuuga yalya milioni 5 nzuka na poti mu Ntebbe wano wange Wensula. Milioni 5 kyeki. A few moments later. Tukozesa omukisa guno ogwa mpuuga gwaleese naffe okuyingizaamu ebyaffe. Kuloku musajja osanga n'atufuira ku kadoli k'ensimbi etaviira bwawe so tumuteke ku tusenge tusale tulina okusaba namugoba Museveni ennyo n'omuyiribya anaaba omutwala byo bwe nsaba y'asatu ate muyindikiza ngikolaki ekijja Bodi busiru kivaayo nnyo ng'omuntu amaze kwogera. But some of you are bastards. Some of you came from a family lineage of madness. Lord of Jesus! Video mugikutte mwagala jijjayo kiki? Video yakaba gikutte. So, yeyo kabaalo. Nkabadde mu kawulire. Ino opposition tupa ne banga lyonna. Bakira ku makyamba vuma Kyagulanyi.
agamba mbu tuconcentrate ku mpuga nti yabba mu kifo ky'okubanja obuyinza naye nga teerabidde nti yagamba tukkirize batekembi ebyo bafune ssente kankabaddiremu kusitagoya Abannayuganda gye bafiiriddemu ne bajja baana baabwe nga kati bali mu makomera baagala kukyusa baagala buyinza Abannayuganda baagala kukyusa ggwanga lino bw'obadaivatinga obajja kumulamu gw'okukyusa eggwanga obatunuliza mpuuga yalya. That's bullshit. Mpuuga yalya milioni 5 zibona poti mu ntebe wano wange weesula milioni 5 kyeki. A few moments later. Tukozesa omukisa guno ogwa mpuuga gwaleese nnaku okuyingizaamu ebyaffe gube ku musajja osanga n'atufuula ku kadoni k'ensimbi etaviira bwawe so tumuteke ku kisenge tusabe tulina okusaba naamugoba Museveni ennyo n'omuyiribya anaaba omutwalayo bwe nsaba y'asatu ate mulindekisa gikwaki ekijja Tony Busiru kivaayo nnyo ng'omuntu amaze kwogera. But some of you are bastards. Some of you came from a family lineage of madness. Alright. Kati njala tugende koko. Yenda bikwasaganya ntya. Post Bank ne information ya Busoga ngenda bikwasaganya ntya. Post Bank ne information ya Busoga ngenda bikwasaganya ntya. Lekale kankole Busoga. Kankole Busoga. Alright. Kankole Busoga then tugende maso. In the reference ku information nyine bwade kuroksato ngamba nti munonyereze ku musajja gubayita Mike Mukula. Mfunye reports nyingi ezindaga nti Mike Mukula yasimbibwa busimbibwa oba yajjeyo oba kitawe yajjanga musajja munyarwanda oba Mike Mukula yajjanga musajja mukulu eba mu planting eyo okufuuka omuteeso ninga si muteeso era mu nkola yaabwe eyatakulekera na otomulekere ennyanja ekuttomera ne mutabani we kennyini bwe yali yawasa mukyala mulundi mutabani omuyita Mike Mukula yayanjulibwa mukazi we girlfriend we omulundi bino byaliwo nga August mwezi yalina kuzomeza 3 mulimu omwezi gw'omunana 2021 bizamula bulungi nnyo mutabani we yoyo netunudda go bayita omuteeso njagala otunde go bayita omuteeso ene mutabani wa Mukula nyiri mumanyi oyo go bayita omuteeso oyo naye yayanjula muwala munyarwanda n'ennyambala ogiraba njagala bawa information nga buli kimu nkikuwanga okirabako obala bulungi nnyo oyo ngo bayita omuteeso oyo ono mutabani we kati naye mbagambye kitaawe nyiri mumanyi bulungi information nagifunye naye bamusimbayo busimbi njagadde mbalage ebifaananyi ebyo mbitegeere bulungi nnyo era yoyo ne mukazi we omulundi naye kati ekisinga okwewunyisa muteeso yonna yabulwayo mukazi embale n'abulwayo mukazi Kalamoja n'abulwayo mukazi nayita Busoga n'abulwayo mukazi nayita Mbugana n'abulwayo mukazi nayita Mwankole n'abulwayo mukazi nayita Mumbayo n'abulwayo mukazi Kisolo n'abulwayo mukazi nayita Rwanda n'abulwayo mukazi mpaka Burundi kiki ekyo bannange kimutategeera awo tuvuddewo ati katugende kwanjula ekitundu ekyokubiri nga tugenda mu Busoga 1 ku nsonga ezimu zimbadde mwogerako mu Bwakabaka bwa Busoga oba bwa Kyabazinga Abasoga mwenna njala soko bebaza omulimu gwe mukola temuzikiza baboyi temuzikiza mwandivirwako ensibuko yammwe abagitaddemu engatto Yosoferi Nyando tibahabura mu 7 Muhoozi Kanyirugaba Saako Anita Mongi bebali mu bintu ebyo okwagala okutwala Busoga njala bategeeza nti ettaka lya Busoga ebitundu 6 ku buli 100 yonna balitwala dda Abasoga bakagwa ettaka lyammwe ery'Obusoga ebitundu 6 ku buli 100 balitwala dda Kyabazinga agenda okuwulumuka nga kimususseeko nga bamafia baagala mutta bamalirize n'ekimu ekyasinga omujjako waya nababulira ensonga zaali 3 siziddamu n'obukalamba babulira ey'okuna Kyabazinga akitegeerako oluvannyuma nti Madivan
endagaano yo balizi yaggwako dda ettaka lirina kuddiriza bwani bwakabaka bwa Busoga owa Kyabazinga bamafia bamuforcinga okuddiza obuzza endagaano ya Madivan Kyabazinga bagamba sisobola lwaki economic activity y'Abasoga yabikado naye Abasoga tembowa mirimu economic activities zaabwe zonna muzituddeko ebikajjo mbugulanga mwagala Soga tebalina bafuniramu so tekigasanze kuzza ndagaano bupya ate ngende ettaka mwagala ditwala butwazi n'agaana kubanga bali bagalamu endagaano ngeri permanent ettaka aliwayo by force Kyabazinga n'agaana bw'agaana bamuteekako force agenda okunoonyereza ebintu byonna nga amataka gonna gatunga obungi bagatutte abagatutte Museveni Muhoozi Anita Amongi ne ba government mafias mukimanyi nti waliwo amataka Museveni ge yazimbako ne Muhoozi bazimbayo dda amayumba ag'ebbeeyi ezimu zaali zagali mataka gabwa Kyabazinga kuliko ne demonstration farms ez'embogo ez'ente ezaki gonna bagatwala balinayo amaka balina buli kimu kyonna mu Busoga nga tekiriyo bwe bakitaddeyo kuba baali bamaze okupulaninga ebintu ebyo byonna kati kyekyaddusa Kyabazinga okudduka nga tajja kisobola n'ebirala wabula njala bategeeza tebaayo musiru yenna akugamba nti ove ku nsonga za Busoga kuba temugenda kufuna muziikibwa amataka abasajja bagala mugenda kufuuka nnomboze Abasoga ngenda kuzanya voice note zino zirinnya si zange za muntu avunaanyizibwako nga Busoga aina history omuwulirize bulungi nnyo wabula nkugamba by'owulidde si bivunaanyizibwako gwe kennyini abiwulidde njagala obikukke mu matu naawe otandika okunoonyereza omanye omwami ono byayogedde bituufu si bituufu byongerako okutegeera kwotegeere Busoga weetuuse kyemwali mumanyi ne kyemubadde temunnategeera mutegeere nti omuntu bw'ajja nakuwa information nga tonnamulumba sooka otegeere ennyo lwaki agyogedde nkiddamu amaloboozi g'engenda okutaga concerned citizen Omusoga abadde yasirika yagayo bamutte kayogera ebigambo bino biri mu history wabula gwe atagenda mutegeera ng'olwobu mutegeera saagala onyiige kola research bulungi nnyo eddakiika zino esigaddeyo 3 kamayi oba amaloboozi gano ganatola eddakiika 3 ntegadde obba Abasoga mutegeerere nga amataka gammwe gonna n'obwa Kyabazinga buli mu matigga mwongere okubanja Kyabazinga n'okumanya abasajja abatudde mu bwa Kyabazinga bamwe bonna basinga obungi si Basoga y'ensonga lwaki basasula ssente ku media bajjeko abaana abafuuse ekyonga okwogera ku nsonga za Busoga nabagamba muva wala si musajja Musoga musajja Munyarwanda mwategedde Osman musajja Murundi n'abala y'ensonga lwaki bagaba ssente ku bintu ebyabwe ng'ate bandibadde mu bujulizi katusimbudde muwulirize bulungi nnyo aya tusimbudde Bannayuganda bannange mwenna abali e Uganda n'ebweru wa Uganda mbalamusizzaako kusingira ddala Abasoga abali mu bwa Kyabazinga bw'e Busoga mbatuusizzaako okulamusa kwange temwebale okunywerera ku nsonga z'obwa Kyabazinga leero ensonga endeese ya mwoyo ogutafa ogw'aba Kyabazinga e Busoga ng'ensonga endeetedde ddala Abasoga twali bagumiikiriza mu nsonga nnyingi ng'era Omusoga osooka kuwuliriza n'olyoka ogamba nti be ng'omaze okufuna ekituufu naye ng'osoose kuwuliriza naye kyaneenyamiza okuwulira nga Teacher Lumbuye ne Hasiimwe William baleeta ensonga okutuyamba ffe ng'Abasoga ku bwa Kyabazinga bwaffe abamu kummwe ne mutandika okubayisa obubi ne mubakuba ate nga ebyokukola balina bingi wabula mwoyo gwa ggwanga balumirirwa Busoga n'obwa Kyabazinga okutwalira awamu n'olw'ensonga eyo y'ensonga endeese olwaleero mbeereko kyenkola ki
kyensobola nange okukontributinga mu nsonga eyo kuba bangi kummwe ebya Busoga muli mu Busoga naye ebisinga obungi temubimanyi. Mulidde bulungi ngenza ku voice note y'okubiri. Okusookera ddala ngenda kutandika ebintu bino nga gye byava emabega eri mu 1958 amawanga mangi naddala Abanyarwanda baakubwa e Rwanda ne bagobazaganwa ng'Abakuutu bagobaganya Abatuusi era Abatuusi abasinga obungi baddukira e Burundi, e Tanzania, e Congo ne Uganda. Abatwa nabo bagobagana bwe batyo mu mwaka ogwo gwa 58-59. Abatwa badduka abasinga obungi baddukira Congo mu gye bayita nti North Kivu ne South Kivu. Abatwa gye baddukira era bwe baatuuka eyo ne bafuula erinnya ne liva mu Batwa. Saawa eno olwaleero babayita Banyabwisa. Ate Abatuusi abadduka okuva mu mwaka ogwo e Rwanda ne bayingira Congo olwaleero bebo be muwulira be bayita Abanyamulenge. Abo abadduka ne bayingira ewana ewaffe e Uganda twasigala tubayita Genonemu nti Banyarwanda nga tetwawula oba Mutwa oba Mutuusi oba Mukutu nga ffe tubayita kimu baki Banyarwanda. Kaakati mu bantu abo abadduka ne bayingira e Uganda tebaakoma bukomi mu Western Uganda oba mu Buganda beeyongerera ddala ne bayingira mu Busoga n'eteeso. Era abayingira eteeso beebo boolaba ba Mike Mukula lawo oba omwetegereza muntu wa Kabano. Abayingira e Busoga beebo taata wa Paasisi Namuganza. Bw'atuuka e Busoga yatuukira mu ssaza ly'e Bukono olwaleero gye bayita Busiki. Bw'atuuka eyo yanoonya omulimu n'agufuna mu lubiri olw'Omulangira Nkono ow'e Bukono olwaleero gye muyita Busiki oba Namutumba district olwaleero. Kaakati n'atandika okola mu lubiri omwo mwe yazaalira abaana abo ba Paasisi Namuganza. Azaala abaana abo, abaana olwakula kiri ne kiggwawo engeri Abasoga gye bali nti balinga Baganda bali omuntu omu tebaboola. Abaana abo beefuula abambeeja b'e Busoga era kyova olaba waaliwo olutalo lunene nga Namuganza Paasisi yayita mbuye mu mbeeja waawa w'e Busoga. Abaali bamanyi sitole ne bagamba Kiikafuuwe Ekigwegalamba. Oyo tabeerangako Musoga era tabeerangako Munyarwanda. Era olutalo lwali lunene. Awo waava okutabanguka kwa Busoga. Omuntu oyo bategeera nti Munyarwanda gwe baali baagala okuyisaamu Abaakabano ye alwane balabe nti balonda Owakyabazinga owaabwe. Nga bwe balonda owaabwe n'atuula ku Namulondo agenda kubakolera buli kye baagala. Ettaka lya Busoga lyonna litwalibwe mwe kye mutaamanya. Abagezigezi ng'abaali mu kintu ba Kadaaga maama waffe n'akiraba n'akitegeera yakirengererawo n'atanula olutalo n'agamba tekisoboka bantu kuva Rwanda bajja batufubaleko wano ewaffe e Busoga. Kadaaga n'alwana n'ejjembe ne likuuka yogayoga ng'awangudde. Olutalo mwalumanya naye temwamanya kiva ku ki. Kaakati n'olw'ensonga eyo Kadaaga kwe kulwana ennyo n'asobola okulaba nti ateekako Kyabazinga Nadyope owookuna. Kati bw'ateekako owookuna kyali kiraga nti awangudde. Ne batuula wansi Abaakabano bapulaaningira Busoga. Ettaka lino tirututte tutya era tubafuze tutya. Awo kankomewo mbanyonyole nga bwe byali. Kaakati nga Kadaaga amaze okuwangula baatuula ne bateesa. Bagenda okuzuula ne bazuula bano bamuvawala nga nabo omusaayi gweri waabwe Rwanda. Ne baddira Abanyarwanda ne babanyiga ku kakiiko akakulu ako bwa Kyabazinga era ne bageebwa agafu.
mu kuweebwa agafu ago era pulaani yali emu nga yakusala magezi gonna kulaba nti Kyabazinga bamufunira omukazi naye ng'omukazi oyo naye Munyarwanda ava mu Kabano era kwe kuleeta omuwala oyo ebayita Jovia Mutesi naye ng'erinnya ettuufu teriri Mutesi kubanga obwa Kyabazinga bukulemberwa Kyabazinga mwennyini amanyi obulombolombo n'ennono Busoga Mutesi aba mwana Mumbejja kakati Kyabazinga nga tasobola kuwasa ki Mumbejja era mwalaba nawo waaliwo olutalo lunene naye ng'ekituufu bali baali bakimanyi nti omuntu ajja si ye Mutesi era tabeerangako. Njagala nnyo owuliriza awantu awo. Njagala nnyo owuliriza awantu awo kankaze reverse okawuli. Njagala nnyo mu concentrating ewantu awo kankaze reverse. Njagala nnyo owuliriza akantu kano. Omusoga wenvira ku live eno, omusoga yennyini ombuulire naawe okiralifayinge Mutesi babeera Bambejja oba nedda. Then Mutesi banga babeera Bambejja ba Busoga. Mu Bwakabaka bonna kizibu nnyo Kabaka okuwasa Mumbejja kubabeera mwannyina. Kyajja kitya ate mwego muyita ine bantu ate nga ye Mutesi ng'abeera Mumbejja ate Kyabazinga okuwasa Mumbejja. Njala nnyo mudde mubuuza akantu ako ankadde kazannye. Kakati nga Kadaga amaze okuwangula baatuula ne bateesa bagenda okuzuula ne bazuula bano bamuvawala nga nabo omusaayi gweri waabwe Rwanda ne baddira Abanyarwanda ne babanyiga ku kakiiko akakulu ako bwa Kyabazinga era ne baweebwa agafu. Mu kuweebwa agafu ago era pulaani yali emu nga yakusala magezi gonna kulaba nti Kyabazinga bamufunira omukazi naye ng'omukazi oyo naye Munyarwanda ava mu Kabano era kwe kuleeta omuwala oyo ebayita Jovia Mutesi naye ng'erinnya ettuufu teriri Mutesi kubanga obwa Kyabazinga bukulemberwa Kyabazinga mwennyini amanyi obulombolombo n'ennono Busoga Mutesi aba mwana Mumbejja kakati Kyabazinga nga tasobola kuwasa ki Mumbejja era mwalaba nawo waaliwo olutalo lunene naye ng'ekituufu bali baali bakimanyi nti omuntu ajja si ye Mutesi era tabeerangako Mumbejja naye ekyo kyajja bwe kiti Busoga omwana Omumbejja Mutesi aba Mumbejja w'e Busoga mwana wa Bugala ate erinnya Mutesi erinnya ery'Ekinnarwanda ekigambo Mutesi mu Lunnarwanda kitegeeza omwana ow'ekyejo ennyo kakati kwe kufuna omuwala oyo nga yo Jovia Mutesi nga balabira ddala erinnya eryo lijja kukwatagana n'amannya g'e Busoga be bataamanya te ate Busoga Mutesi aba Mumbejja kakati bakola batya bapulaninga omwana oyo yasooka kuba mukyala waani wa Muhoozi era n'amufunisa olubuto era kyova olaba embaga yali ku haigiya yali ku supiidi yayiriiri nga bamaze okitegeera nti ono yamaze omufunisiza olubuto alina okujja mu lubiri ng'olubuto terunalabika Abasoga kye mutaategeera kakati mmwe bukyanga mubeerawo mu Uganda mwali mulabyeko Muhoozi omukolo gwagendako ogw'ebuwangwa era ente zonna ze yawa obwa Kyabazinga okuwa abagole yali abayita atya n'esente ze yawaayo n'okwesitula kwe yeesitula n'enkuba n'entonya empitirivu naye ng'anywereddewo yali ku minsoni kye mutaamanya Abasoga era mulekeraawo omuntu abayambye okujja ate mmwe ne musitula olutalo musooke munoonyerezenga ensonga ziva ku ki kati nkomawo mbongere ebirala. Wano si kyabalaba video bagikuttemu naye voice note eyo njiddemu
voice note eyo ngiddemu omulundi ogwokubiri nga sinagenda kwesemba voice note ngiddemu omulundi ogwokubiri abasoga mwenna voice note ngibaddira njokengere kwesembayo kanjibaddiremu kakati nga Kadaga amaze okuwangula baatuula ne bateesa bagenda okuzuula ne bazuula bano bamuvawala nga nabo omusaayi gweri waabwe Rwanda ne baddira Abanyarwanda ne babanyiga ku kakiiko akakulu ako bw'akyabazinga era ne baweebwa agafu mu kuweebwa agafu ago era pulaani yali emu nga yakusala magezi gonna kulaba nti Kyabazinga bamufunira omukazi naye ng'omukazi oyo naye Munyarwanda ava mu kabano era kwe kuleeta omuwala oyo ebayita Jovia Mutesi naye ng'erinnya ettuufu teriri Mutesi kubanga obwa Kyabazinga bukulemberwa Kyabazinga mwennyini amanyi obulombolombo n'ennono ebusoga Mutesi aba mwana mu mbejja kakati Kyabazinga nga tasobola kuwasa ki mu mbejja era mwalaba nawo waaliwo olutalo lunene naye ng'ekituufu baali bakimanyi nti omuntu ajja si ye Mutesi era tabeerangako mu mbejja naye ekyo kyajja bwe kiti ebusoga omwana omumbejja Mutesi aba mu mbejja w'ebusoga mwana wa bukwala ate erinnya Mutesi erinnya ery'Ekinyarwanda ekigambo Mutesi mu Lunyarwanda kitegeeza omwana ow'ekyejo ennyo kakati kwe kufuna omuwala oyo nga yo Jovia Mutesi nga balabira ddala erinnya eryo lijja kukwatagana n'amannya g'ebusoga be bataamanya te ate ebusoga Mutesi aba mu mbejja kakati bakola batya bapulaninga omwana oyo yasooka kuba mukyala waani wa Muhoozi era n'amufunisa olubuto era kyova olaba embaga yali ku haigiya yali ku supiidi yayiriiri nga bamaze okitegeera nti ono yamaze omufunisiza olubuto alina okujja mu lubiri ng'olubuto terunalabika abasoga kye mutaategeera kakati mmwe bukyanga mubeerawo mu Uganda mwali mulabyeko Muhoozi omukolo gwagendako ogw'ebuwangwa era ente zonna ze yawa obwa Kyabazinga okuwa abagole yali abayita atya n'esente ze yawaayo n'okwesitula kwe yeesitula n'enkuba n'entonya empitirivu naye ng'anywereddewo yali ku minsoni kye mutaamanya abasoga era mulekeraawo omuntu abayambye okujja ate mmwe ne musitula olutalo musooke munoonyerezenga ensonga ziva ku ki kati nkomawo mbongera ebirala kakati ng'ekyo kiwedde minsoni bagiruse emaze okutooka omuwala bamufunisiza olubuto nga tebaagala omuwala ono agenda kujja mu busoga afumbirwe Kyabazinga afumbirwa Kyabazinga ng'oleda alina olubuto lwa Muhoozi abeera n'olubuto lwa Muhoozi kiba kitegeeza nti omwana agenda okuzaalibwa Kyabazinga gwe bagenda okumusiba nga takimanyi omwana oyo bw'anaakula agenda okusikira kitaawe engoma ya busoga obwa Kyabazinga bwe bamala okumusikiza kiba kitegeeza nti maama Munyarwanda Jovia Mutesi ne Muhoozi Munyarwanda olwo busoga baba bagiteekenze ova ebaba bamaze ogiteekenga ova omwana anaabeera mu ntebe ajja kuba Munyarwanda pure olwo batandike okumulagira okukola byo bye baagala kabano ke baagala kuba bo bakola master plan si ya leero si ya nkya bo babala ebintu bya myaka 120 mu maaso mwe busoga kye mutamanyi kakati Kadaga ebintu n'abitegeera babitegeera naye yabitegeera leeti ng'ekintu kiwedde abitegeera leeti ng'ekintu kiwedde naye yejjusa kye yakola kyokka ng'ajjukira Kyabazinga yalina omukazi we omuwala oyo ali e Bungereza
okiwulira era yamuzaalamu n'omwana era wetwogerera bino akabano kali mu kupulaninga omuwala oyo gyali ebungereza yonna bamunoonye ati bwe bagamba obuzibu buva ku ye yaleese ensasaage zino zonna naye ng'ekituufu kiri nti si bwe kiri abantu ekituufu baakitegeera abali concerned citizen concerned kaakati n'olw'ensonga eyo bangi nnyo era ndaba oyo chairman ow'Ekamuli district chairman wa NRM ali bubi nnyo Kadaaga bubi nnyo oyo omwami omunene omuddugavu oyo saagala kwatuukiriza mannya ge naye mu kulaba okwange yalibadde mwegendereza nnyo kuba omukyalo oyo saawa yonna afa ebyamutuusibwako mubiwulira mu luvuuvuumo era mubimanyi mukyalo oyo alumirirwa Busoga saawa yonna yeefiira byakoze abikoze naye alumirirwa Busoga na bw'akyabazinga naye mulemi okumutegeera tajja kuvaayo ajje mu bwongo bwe mu mutwe abuteeke mu bwammwe mulyoke mutegeere ate tajja kuvaayo ayasanguze dairekiti era ku luno bw'ensi yonna yamugiddeko enkofiira era asaana mudaali yavuddeyo n'ateetiiririra n'ayogera amazima n'agamba obwakyabazinga buwambe ne Busoga buwambe n'ettaka balitutte naye abawumba tuutu abasirusiru ababuyabuya Abasoga munansonyiwa okukozesa ebigambo ebyo wadde ndi Musoga munnammwe temwakitegedde ti omukazi yeesuddemu gwa kabugu yeeteeseemu muguwa yalumya ensanafu okwogera ebigambo ebyo ekinaamutuukako temukimanyi naye afiiririra Busoga na bw'akyabazinga naye mwati omuvuddeyo ne mumukuba abantu bemwesiga abo bemuyita simanyi katuukiro simanyi biki abantu si Basoga bantu baava wala kyova era owulira bayita bamuva wala era babasensedde kyova olaba beeyita bansekere ensekere yeesensera tekoma mu mutwe tekoma mu ngoye buli wamu etuukawo ne mu buliri kyova olaba yeeyita nti muva wala nsekere naye mmwe temusobola kuzibuka maaso temusobola kubuuka ng'enjogera y'ennaku zino bweri omusajja amannya ge gombi geeyogerera nti ye muva wala mutookambaali ensekere yeetalaga buli wamu baabeetuuloola buli wamu naye kibalemye okutegeera temulowooza nti amannya ago bageewa nga tebalina kigendererwa okiwulira kaakati letwogerera ettaka baatandika dde okulitwala kansuubire nti mwene e Busoga mukimanyi nti Museveni yazimba amaka ge e Bukaleeba eyo yali faamu enkulu mu Uganda erunda embogo era nga bagenda okukoleranga risaaki ey'embogo ettaka eryo yalitwala waliwo ettaka ery'Kityerera yali forest reserve saawa eno njagala mumbuulire oba eriyo Omusoga asobola okulinnyayo ekigere baayiwayo magye waliwo forest reserve eri Budondo bagiwa Muyindi agenda kuzimba hotero ku River Nile Budondo wali gali kwoleka kaakati mwate abagulizaako gwe muvuma Basoga mwabaaki Basoga bannange musooke muwulirize ensonga mulizikwate ekisajja kikulu mulyoke mulabe ekiddako naye amazima gali nti obwakyabazinga n'owa Busoga n'ettaka ly'e Busoga ye mutabeebwa bigenda temulowooza nti bijja genda ku mulembe gwammwe guno pulaani mpanvuko era nnene mwe muyinza okubeerawo naye abaana n'abazzukulu ne batakwasaamu ekyo kye mutamanyi abasajja baatusensera dda abasajja baatwetooloola ate abasajja tebatwagalangako abasajja baagala kukola empire yaabwe ng'empire eyo etwala Uganda etwala Kenya kuba ne Kenya Abanyarwanda bayitirivu era ne wetwogerera lano pulezidenti wa Kenya Ruto naye Munyarwanda temutamanyi Kabila abadde e Congo Laurent Kabila ne Joseph Kabila babadde Banyarwanda abasajja beetooloola buli wamu naye ekyo kye mutamanyi
kati n'olw'ensonga eyo basoga bannange mbasaba busabi era beerangawo akukaabirako gwe kaabira ddala kubanga yetulaga wazibu nnyo ate mulemereddwa okutegeera abantu bano era ku luno n'alibadde sisuubira nti NRM yalifunye n'akalulu e Busoga naye olw'abamu kankyogere bwe nti abamu abawumbatuutu bajja kujagana basanyuke bakole kyera baweeyo obululu bwabwe naye ekiddako temukaabanga era kambabuulire na kino tewakyali muntu yenna ali eweeru wa Uganda oba ali mu Kampala oba Afrika akyayagala kuweereza abantu bawaka kantu konna kabe sabuni kabe kiro ya sukaali kuba bagezezaako okubabuulirira muganya okuwulira tenga amatu mulina bagezezaako okubatunuza mu nsonga mulemereddwa okuziraba tenga amaaso mulina kyova olaba kati abazadde mu byalo eyo babonaabona abaana ne babasuulirira lwa nsonga nti temuwuliriza abaana bakooye okubabuulirira nga temupiikinga kwe kusalawo nabo bakole ebyabwe ebibatwala mu maaso babaleke oba oli awo we munaatulugunyizibwa ekimala munaategeera era munaayiga ensi gy'eraga olw'ensonga ezo era nkyayongerako ebirala bingi katulinde olunaku oluddako nkomawo mbabuulire ebirala bye mubadde temumanyi abasoka mubiwulidde ebyo si byange wabula nze natandika ebintu bino nokomerasimu William n'abalala loza mbitegedde kati njagala omusoga yenna amanye ebyafaayo by'omwami gwe bayita Bayole ebyafaayo by'omuvubuka bwe yatandika amakaage nafunye information endaga nti Bayole yatomerwa endiga tasobola kufulumya dda akaana akalema wabula bagamba nti ono omwana ate Bayole yamuzaala bwe nafunye information ye nensooka nensirika mala kukola research naye information gye nafunye mu bantu nga 8 bangamba Bayole teyazaala era tazaala bamuzaalira buzaalizi naye nadde mpita ayita ku mutimbagano naye mpulira information yemu nga bagitadde ku TikTok kati nganze nkyakola research okuba confirmation wabula ngenda batera akatambi kano kaddakiika emu n'ekitundu omuntu yenna alina proper information ne history ku mwami gwe bayita Bayole enamba ngeri public yangu twagala kutaasa obusoga ng'obudde bukyali nga bwe twataasa Obuganda yenna alina information ekwatagana ku history w'omwami Bayole nkwetaaga mu kaboxi kanyongereze ku ginna kati yange sisobola gita kati wabula eririreetedde ku katambi kano omwana ke yakoze naye yange nkyagikolako research nkiddamu nkola disclaimer information ekwatagana ku mwami gwe bayita Bayole eyange sigenda gita kati wabula yefaanajanyiza ne ka video kano kengenda okuzanya akamwana mulenzi ke yayogedde oba mwana muwala ke yayogedde njagala okawo kaddakiika emu n'ekitundu era bwe nkamala sidda ku live mbanje maliriza wulira bulungi nnyo nenga omusoga yenna ayina yisule kwatagana ku family please jangu mu box yange kakano ka video kobe noyo jovi ya mutesi baba we tini sitanule Bayole waba wakana nti baba we tibamusuubiza numba na motoka ne bamuwa kuna miliyoni 2 eda akiwaka ne ano ku internet nti baba we n'ebintu bye basuubiza kuwa baba we bakalinga abimuwa yena alipulaninga kuvaayo kuida mu kamera wenda kutukoberako nga baba wa Mutesoro alipulaninga kuida mu kamera olwe miliyoni 2 ne bamuwa nga bamusuubizeemu enumba n'emotoka nja kubibwa ko bapaka kidingo olunaku baba bwe yalumuka mu bwakya bazinga bwe baali bategese bamukuba amasasi obeiro kidinga yawona accident ediswika mu 2 nga bena atilisi yagwire mu accident tiweebuuza lwaki lweyanja tiyatambulira mu motoka ye yagireka tiweebuuza lwaki yaleka amasimu ge bantu bano tulwana ino twetole ku bano abantu Abanyarwanda abatuli mu lubiri
abatamanyikiibwako nabika byaibwe era mukobe n'oyo Jovi ya Mutesi baba we tinisitanule bayole waba wakana nti baba we tibamusuubiza numba na motoka ne bamuwaku na miliyoni 2 eda akiwakanya wano ku internet nti baba we n'ebintu bye basuubiza kuwa baba we bakalinga bimuwa yena ali planinga kuvaayo kuida mu kamera waida kutuko video tesobola kusuka kwa video tesobola kusuka kwa no mbanyonona naye eyo nkola disclaimer eyo information ya mwana oyo wabula jenina jencha akola ko proper research ku mukulu bayole in charge kola ko research nchetaga mo clarification n'obujulizi ku mwami lwenjo okuteyanyi just njagadde balaga information jenina efa eri related kuona omwana giyafulumiza abasoga bakago menaje muli mbalamusizaako mwebale kukola mulimo gwa kulwana wachabazinga mugende maaso ensonga muziwulidde bulungi nnyo otategedde funa munna akubulira akutegeeze ebisigadde tulwane kubanga lwe lwamunyi tulwe kulafeka video wedde mukaba bankomire tujja sinkana na kuluna mwena ba